Kulika wa minister barugahara. Navudeyo. Tosaga. Nze wamba nkole kintu mbera serious. Nkumanyi. Abantu abasinga bamanyi. Nze siri mu likes na content. Because nze sajira mu likes and content. Nze sajira mu. Wajira mu mazima. Sajira ku TikTok. Waliwo ebikazi biri ku TikTok ebyo. Kuliko ekikazi mukazi oyo agamba mbu bamukwata. Mukwano nakuzira gwe ndagukana boganyi. But ngenda kuwayo obudde. Ngenda kuwayo obudde nkuteke woyina okubeera. Tolaba ng'ovuma nnyo abantu bakuwana gye mumajja okombe gikala. Ngenda kukuteeka woyina okubeera ogenda kufa nga tozzeemu kwogera ku linnya lyange. Nkulayira Katonda ali mu ggulu. Enough is enough. That is too much. I'm not your friend. Sikumanyi. Nkulaba okwonga ovuma lama. Mbu simanyi biki. Ovuma buli muntu. Olowooza osobola okunvuma. Naye mukubamu okuvuma. Osobola okunvuma gwe. Osobola okunvuma n'ompangula gwe. Mulinga abagamba mmwe basooka okulepinga. Ffe batulepinga lepinga dda. Nze gwolaba atudde mu maaso wano. Bandepinga emirundi egi. Rep. Olabika toyawaana kigambo rep n'okukozesa omuntu. Kyova olaba bano bali ababuyabuya baleese enkumbi. Rep owetegekera enkumbi. Kakati ebigambo ebimu bikalubo nnyo bireke. Anti minisita omulamba wovaayo n'ogamba nti baleese enkumbi. It's a pity kyanaku kyenyamiza. Omuntu gwe balepinza oba ffe abakazi abakulu. Obadde okimanyi nti mu bakazi abakulu wali atamanyi na nkumbi. We otamanyi na kyagenda kozesa. Gwe enkumbi eswaza wano. Abigambo tokidingana nnyo. Abalokole bo bafumbirwa tebamanyi nti balina enkumbi abakazi. Tukidingana nnyo kubanga tokyesibaako naawe. Abakazi bamwe temubabuulira nkuba na nkumbi abalokole. Obulokole si buddu naawe. Ekyo kiri kya buntu kiri naye n'abakazi abakulu abasinga abamu namba esinga oyinza okukaba nga 35% bamanyi nkumbi tebagina na girina. Naye omuntu agenda okulepingibwa rep oweteekateeka n'okweteekateeka n'oba n'enkumbi ky'onookozesa. Ekyokulala bwe muba mulina ekigoye omuntu ataawenyera ataaloopa kubanga ogamba muganda we yakugamba n'okugamba tewamanya nakumanya. Wafuna ddi amaanyi ofuna ekigoye kye watereka ne kooti mugibalemu ku magezi abalamuzi mubaweemu mu buleeke. Wategeera ddi kubanga watugamba tewamanya. Omwana yayogera at first. Jukira batugamba nabaana ali bweru. Oba bamusiba pampa kati asobola okutambula. Ekigoye bana tubirekere kooti. Tubirekere kooti. Kubanga ate abantu abala kye mutamanyi deni HH. Deni ene wokwata ku lujolo ng'oyingira. Olaba olugoye lwange lwono ennyambadde luliko DNA. Bwe ndujjamu omuntu n'alwesiimuuza kubeerako DNA. Kakati kati Martin aleseko DNA kugwe. Martin ava kunkwatako. Die nga ntekako gundi. Buterevu. DNA kweri ale watukebera kati. Kati ngambe naye yandepinga. Nchigame naye yandepize. What is the meaning of a rape? Kwe kukaka. Rape kwe kuli kwe kulwanagana. Kwe kulwanagana no kola ki? No penetrating. Exactly. Chebara njagala kwa gachinemye mu luzungu. Penetrate. No yingira. Okaka. It's a rep. Mwalo pa musango ki. Muleke muswala musirike kote waragenda bagana. Wegase ne banno. Bonna entegera ya kugaba byogero. Kugaba mirondo. Kujanja babiguna. Temumana kye mwogera. Penetrate. Abalamuzi beyongedde honorable Wasadi yankubide simu nabadde naawe. Wakaputali Michael Mukula. Nankubire simu nangamba Jennifer Omusunsuzi ngwetaaga Omusunsuzi gwa Hajji. Wano waliwo obulimba bungi. Oyo naye bamusasudde. Mugamba Hajji yasasudde abantu. Abakutte omukazi ng'agenza ofojinga ebintu babasasudde. Kyekyo kye nabagamba nti osasula n'olekani. Hajji ennyingo mwandiga nti yalina ssente asasula abantu. Ye musibe. Kakati gwe ngamba nti bansasudde. Nze nsasulwa mmeka?
asobola kunsasula mekayo Hajji nze ne baganda ba Hajji sibamanyi nalabako omukazi omu nga ndeetedde omwana sibamanyi ne ku kooti mama Hajji yampita ngayagala kunneebaza kundabako nagaana okugendayo namulabidde ku kooti ng'azirise nkumanyi awo tosatuuka bwe yawulira ng'omwana wagize ya breakinga bwe nayogera nadda engulu bwe yadda engulu ne bantumya mama akwagala banku esimu nga 6 nga sina budde omukyala namulabidde ku kooti bakozi banne bakola nabo nze sibamanyi babadde akola nabo omusajja gwe mmanyi ojjukira omusajja gwe ndagala kutasanga naye wa Genosale yekka gwe mmanyi oyo Muzamiru yekka gwe mmanyi bwe nti kati Muzamiru alina sente mmeka zasobola okuwa abantu ate de 1 day 2 watambula wonna ng'okola research yo onale bonsereko gwe mwagala okumanyira nkyanneewuunyisa ndaze ne message baali bamusaba dda oyo omusajja alina omwana we mulamuzi manyaga looya omwana adde nze simanyi namumanya omwana taata we bamuteekako emisango yagenda yamuweereza naye namba ya Honorable namuweeza message Honorable n'agaana n'agaana n'aleega message zonna yazitulaze zonna nezeyamuddangamu nejeyamusindika nsereko nava wale Honorable Nakiwala ne mulumba mwali mundaba ku live ne mugamba Honorable Nsereko kujjako ng'olina nkyonjagaza yingira musango guno oli musajja musiraamu misango gy'abasiraamu oba mugimaliye musaliyalo giyingiremu Hajji Kabega nabadde simanyi namumanya the top lawyer simumanyi namumanya mugagga muvundu muweeki oba musasule ki Kabega tebawoza gino misango bawoza giri gya billion basalirwa simulaba alaba misango ate omulaba wa basalirwa teyankubide simu samukuwadde nogaana omukwata actually twaganya osoka twagirabye esooka saagirabye nengwambu wange Honorable ngali wano yakubidde webale nnyo nogamba gibalule nenga mukubira oyogere naye nemukubira kubanga mamanya abebitibwa balina okugana ne muwanani ne Captain Michael Mukula ne boogera nga balaba gaps wezire zitagatta kati senga mama Fina yali lawyer senga naye aguli mbutere mama Fina aguli munyate kyengamba tingali mulamuzi kati singa magandi mama Fina yatuwasende kwa mama Fina yamanya okunterako emiliyoni anterako 3 anterako 5 miliyoni 2 nezo zazimpa bunaku yakimanyiza kwa buli mwezi alina okumpayo sente buli wiki rampayo senga bagami ya funding abali mu musango guno mama Fina kyekyamukomyawo yali akyali bweru nga tugenda kumusangayo nagamba nekishiki ne twali yali atugambe tugende yali agambe oyo nansubuga gundi ateke gundi zaffe anganya nfa muje munsange tusopinge ku ngoye bulinaku zoyambala ku TV tezikuggwako muje munsange no mugule ku ngoye ogule n'abaana ebintu nange yali ampi n'oyo omusiraamu n'agamba n'oyo omusajja omusirikale tumusopingira ebintu nonya abaana bekana batya mwali mugenda mweka kakati twali tugenda feka tukutwalawa kakati omusango gwe gwa mama Fina yokudda yate nabakudda wano yaita natuusa jukira buli mwezi yeberera ku nyonyi alina okugenda okutikka emmotoka mama Fina asubule emmotoka zantu ane gyasubula eyo mu Dubai eyo simanyi bayita batya nenziraba nako nangane mwenye wezitambula wezirwawo okutuuka kati lisente bakantwala mu kibanda kye shari jeje bagulanga emmotoka ne kati bayite yeyo tayagana na byogera naye nga bawa emisolo mingi musasule emisolo gavumenti esobole okubeera ate tunaali awaffe kakati munange gwe mukazi gwe nvuma naye nze gwovuma omulaba amuwo child kimotoka kyantalo amuwo child nze munange kati nze okumanya ndi muzibu nnyo seewalika ninga bizibu byansi ate ndi wattabbo ninga kufa nze seewalika onvumidde ebbanga nga nkulaba ku mukutu ogwo nze sikulepingangako nze sikumanyi nakumanya omusajja gwogamba mbu yakulepinga yabudde neyewoza akazanye bina Uganda mbu abeera mu bina Uganda bamulaba n'omuntu agamba mbu amwagala nze seewalika ninga bizibu byansi ate siwoneka ninga kufa omwana olabona omwana anvuma omwana oyo namusiba nensiba nnyina beyita bakomisoni beyita ki nemusiba ogwokubiri nanemerako mubuuze gye yabadde ennaku zino abadde anvuma ayogera ekikazi tayogera mannya gange newoona describing omuntu wanfaanana
just describe sababuzo omuntu wa bulijjo ndi osinza banyonyolo ya bwe naba njagala kukukwata akwata bwe nafokasinga bamututa manje yabadde yavuta ayogera banzibyeko nesimu banzibye esimu tasobola nakwogera gye yabadde ne be yalidde. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.